abantu bali miranga bali malwaliro babanyiga emboko yabayiseeko tetumanyi kigendererwa lwaki buli omu kati tulaba face mpya kusinga ekisooka bw'otandika okugoberera ebyobufuzi naye nzikiriza nsooke nebaza abantu ba Busoga region okutwaniriza obulungi abantu b'Ejjinja abantu b'Ebuyende abantu be Kamuli leero tugenda kubeera Luuka naye njagala okutegeeza bannayuganda nti ekyabadde Ebuyende kyatwennyamizaamuko ne Busoga baakikola okukwata omukulembeze waffe ne bamuyisa mu bikubokubo ekisooka basobole okutwaliriza obudde n'okumulemesa okutuuka w'alina okutuuka mu budde namba 2 simanyi babadde bagezaako tulambuza bitundu bya Uganda bitafunye buweereza na kwongera tulaga nti mulina okwetegereza nga mulonda kubanga eno gavumenti tekoze manyi okijjamu ebintu bingi namba 2 ekyo genda Ebuyende ne ba blocking omukulembeze ekyo kiri bweru w'amateeka era twongera okusaba police ngenda kujja waawo honorable ku nsonga eyo songa nebaza abantu tumalirize ensonga ya kadi eno nga nebaza abantu this appreciation goes to the people of Busoga abasobodde okuba resilient ne bagumira embeera yonna ne bawolekera omukulembeze waffe ekyo nkibeebaliza ssebo kati ensonga ya kadi ensonga ya kadi eno erese bangi ng'emitima myennyamivu kye babadde basuubira si kye balaba saaba batafunye kadi n'abalonzi bennyini bagamba ebibuuzo basigadde beemulugunya mu mitima bano bakoze batya nange nnyina ekibuuzo ekinene mwakoze mutya nga NUP ekisooka nsaba ntegeeze eggwanga n'abatuuliriza nti mwakoze mutya Namugga tagaba kadi Namugga si mwogezi wa kibiina Namugga tali kakiiko oba tali mu bukulembeze bwa structures z'ekibiina naye Namugga munnakibiina agoberera nsaba okutegeeza eggwanga nti kadi zaagabiddwa era buli ayingidde buli yaparticipate mu process eno yategeezebwa n'abuulirwa biki ebigenda okugobererwa ng'ojja okusaba kadi ya National Unity Platform obudde bwakolebwa nti 40% ebikukwatako wajobadde wajokolera ennono z'ekibiina n'okutambulira mu principles z'ekibiina otambudde otya n'ekibiina kyo naddala ffe abali mu buweereza otambudde otya n'ekibiina kyo principles ekibiina kigamba kiggwe obadde okola ki ebyo byonna tetubyerabira kati oba amala ne bagenda ku ground nti Namugga ono abantu banaamwesiga Namugga abantu bamukizaako especially kuba badde mu buweereza kubanga gwe kikukakatako okuba nti waliwo abantu badde bakusuubira nga the member of parliament Number 2 abatabadde mu buweereza attachment kije balina n'ebitundu bye bawangaalira kuba kino njagala mukimanye nti omuntu abadde mu parliament n'atabaddeeyo aba babiri assessment zaabwe oteeko zibalancing obulungi oteeko zitunuulira okufuna omuntu omutuufu naye nga njagala okutegeeza abannansi nti bwe tuba mu kuvuganya ekyamazima kubaako awangula n'awangulwa naye nze omu asinga okusaba obwenkanya mu process eno nti weebaawo omuntu akkirize nti awanguddwa naye ate era tekikukwakatako kukkiriza kisinziira oli ku lupimo lwabadde nalwo era nsaba embeera y'okujooga n'okulengeza ebyobukulembeze bizibu nnyo naye mulimu abantu abalowooza nti ye gundi tasaanidde buli woogenda ng'okukola interview ne bwe kiba kitongole ne bafulumya gye bayita shortlist kitegeeza nti ababadde baagala mu kakuŋŋunta kano okusooka nga mukozi kye bayita expression of interest akakuŋŋunta kajjamu be kajjeemu bw'obeeranga ku shortlist n'omuntu yenna kitegeeza gw'oli naye atuukiriza ebisaanyizo ebisookerwako okusaavinga mu kifo ekyo bwe twalinga mu gavumenti waliwo bwe basabanga nti omuntu alina okuba omusomesa wa diploma n'ebirala osobola obyongerezaako awamu ne bagamba nti overqualify fe ekifo kino you can serve better in another position ebyo byonna byabangawo mu buweereza omuntu yenna bw'amiitinganga criteria ne bamutimba nti the following have been shortlisted bano be bashortlistingidwa okuvuganya ku kifo ky'amawogola county Namugga Goreti so and so omanyanga nti mwena mukoze eki mwena musaanidde osobola okubanga oli wankizo nti goyinza okubanga osingako Namugga ebitabo ng'osingako Namugga obu naye mwena mba mukoze eki muba musaanidde kati ate muli mu katiba keekamu ate nze n'ekirala kyenjagala twongere okukendeezaamuko ekintu ky'okunyooma abantu because of where gye babadde okimanyi nti ng'oggyeko ffe abali mu by'obukulembeze kati omanyi nti waliwo bannayuganda ey'ebweru nga batusinga ebintu bino nga singa baba bamuwadde n'ekifo kya Namugga asobola okukikola okukinsinga gw'okimanyi nti waliwo abantu abali ebweru nga bamuleese ku mix eyo ng'asobola okukikola n'okusinga so bw'obanga occupyinga space abantu balekere have that reservation nti you are not the best honorable nkakasa kati tekikyali kyama kakati bya mu lwatu engeri gye bamaze okulangirira nti gunne gundi mu mutukwatidde kadi wategeddeko
naddala kuba ensusu labadde ya mirundi ebiri ogenda mu kasenge ne bakusoya ebibuuzo ate ne ku ground ne bakola research wategeddeko ku bye babadde bagoberera ku research ku ground kusookere ku ground wabweru eyo ekisooka obukulembeze bwonna ebyobufuzi bantu abantu bateeka okukkiririzaamu waliwo abantu bwebadde osanga nga mulungi nnyo ebintu ntera nnyo bagereza ku honorable Bedi Bwanika oyo bwe yayisibwangawo kuwa presidential candidate abantu bagamba akasajja kalina manifesto naye akasajja kalina manifesto yavangayo n'obululu bumeka so that talent ey'okuba nti osobola okuba nga oli muyivu byonna obirina ekibiina kyo okyagala sobola okutuuka mu bantu ne bagamba nti wadde abirina wadde muyivu naye ffe tuwulira nti onajja tusavinga bulungi okusingako oli ne batatunulira buyivu so anti kakati nkugambye basics bwe kasita bagaa nti abe basimbyewo nupu beerese be bano obunaanyizibwa bwa nupu kufuba kulaba nti bano beerese batuukana n'omutindo naye bazza mu bantu bwekuzza mu bantu ground neeyogera nti ffe tulaba wadde gundi yalibanga yegundi naye onaasinga era kyova olaba nti bannaffe abamu ababadde bacomplaininga ng'agamba ngenda kuddayo neebuuze ku ki ku bantu kubanga ekibiina kyakoze ogwakyo abamu era nebaza bacolleagues abataddemu petitions abamu bazeeyo ne bajulira kubanga it is still a process mu kibiina bagenze ne bajula ne bawa ensonga zaabwe lwaki bawulira nti ono gwe bawadde si yali badde omutuufu kati ate waliwo abagambye nti nze sijja kujulira kaneebuuze ku balonzi bange bambuulire ekyokukola ate nga n'akakiiko nako kagenze ne keebuuza ku balonzi be bamu kakati kati awo nina wano ebibuuzo ebingi awo wano agamba nti ekibiina mu balonzi kyalabye bubi nze sigenda kuddayo kwebuuza kubanga bw'otateekayo petition mu kibiina gwe ekibiina obikoze eki obitadde kanzireyo neebuze ku balonzi abalonzi bakubuulye nti kuba kati wano okujjira ku kibiina oba okitadde nti ebya nupu mbikoze eki mbitadde kaŋŋende abantu obakkiriza nja kuddira oba ndiza mu kibiina kyo oba nzira independent eyo choice yange kakati ebyo byonna byonna nga bitambula nze ntegeeza bonna banna National Unity Platform nti yenna awulira nga alina okwemulugunya formal process ya petition giyitemu kubanga tusuubira nti awo osobola okujja obwenkanya kuba bw'ogamba nti abalonzi mbalina gwe ng'oleeta analysis yo nti nze mu kusinziira mwe mugamba nti siina bantu naye nze neekakasa abantu mbalina ddala ekibiina na bino nsuubira nti mbirina okusingako gwe nsinga ekibiina kyagenzeyo ku ground oba kyabadde wano mu bigambo nti tukola survey ku ground naye nga tekyagenzeyo mu buntu kunoonyereza ddala omuntu ono alina maanyi ki eri abantu bagenda okukiikirira National Unity Platform is a political party. Ekibiina ekyo kye mulaba era waliwo badda bakamunti ng'abo tebalina democracy munda simanyi structures tezikola naye ate bw'ofuna ky'oyagala structure zikola bw'otafuna ky'oyagala structure ne ziba nfu teri system gy'osanga nga n'ogamba nti 100 ku 100 babikola bulungi tulekamu that margin of nti at least waliwo level gy'ogaa nti it's acceptable nti ebitundu 7 between 65 and 70 at least bikoleddwa ate nga wano nze I mark from 70 to 85 nti oli bw'otuula mu kisenge saagala because abantu bebamye kadi bakoligi bange they are my friends fellow leaders naye nze nga nkomentinganga mu kyobuntu naali basabye buli omaaso ekoko asookaddeko mu kisenge yeekubeko mu mutima nga tandaba kugenda kukiddako omanyi no because that self reflection and assessment eri nungi nnyo okugikola kubanga mulimu njagala nkubule singa buli omuntu kyamanyi buli kimu ajja n'akyogera wano fena we cannot be what we are naye nze nnyumirwa nnyo ng'osaba obwenkanya naawe bwewe odya tuneno gaa nti naye abasajja bano bembadde nsaba kaadi naye nga ndaba nange waliwo we nali nsikattiddemu nga ndaba I had gone wrong here and there sikakasante ekyo waliwo omuntu abyafuza asobola okikola ekyo bw'otakikola you can get the disappointment of life kubanga njagala nkubuulire ntera nnyo ffe okyogeraageranya ku bakyala tufumbirwa abaami baffe naye kibi nnyo okubanga omuntu asobola okweyonaga naye omukazi oyo bannange mulungi obulungi bwo balowa aba tabutegedde kizibu nnyo omuntu webweru omukonvisinga nti omukyala we oyo mulungi so nze kyensaba nti ebigambo bibe bitono kubanga buli bwetutaabe fair mu ku-exchanging ebigambo ojja kwesanga nga kipuushinze abamu ate okwogera ebitaali badde birungi for public consumption naye nze nsaba twekubeko mu mitima nupu eyise mu bintu bingi njagala tukkirize
waliwo ebintu amu abantu betagala kuwulira naye njaga mutune national unity platform okuva times za campaign abana basibiddwa byonna bibaddewo tuyingidde obukulembeze mu kukyusa obukulembeze side ya parliament neno mu kibiina bingi bye tuyiseemu bingi era aliwo abatasobola kukkiriza nti nze normally tell people nti bwetwa omukukyusa kwa Right Honorable Senyonyi ne Right Honorable Leader of Opposition Mathias Mpuuga ye moment yasinga okutuleetera obuzibu mu parliament yao yatwawula nyonyo there was a lot of divisionism era abantu abasubira nti nupu egenda ggwa goyinza okwerabira moment eyo mbulamu obwo abantu abasinga we basubira nti nupu egudde buli omu naawa perception ye lwaki gundi bamujjeko lwaki namugoyo bamujje wano ne bamuteeka wali lwaki gundi tagenze wano era nsaba okutegeeza eggwanga naffe ababaka ba parliament buli omu naakwata side ne direction gyalaba nti yentuufu buli omu naakwata direction buli mix tugenze twekumakuma bwekumikumi abamu tebaagala kiwulira but that is the fact tugenze awo njagala ompedda kikemu tekewesira tugenze twekumakuma bwekumikumi nti oli yali alowooza nti gundi ye mutuufu ono yali alowooza tetufollowinga tetujja gamba nti oli asobola gamba kati waliwo abadde bagamba nti gundi bamupanishinga kubanga mukwano gwa gundi nedda political party yaffe tekugambangako nti Namugga line up ya mikwano gyo gye gino naye ng'oweereza mu byobufuzi singa Namugga otandika okubanga oli wa National Unity Platform naye nina omukwano mu NRM naye ate nze ngenda nenkubira abe NRM campaign oba okyali wa Nuupu owa Nuupu waliwo obuzibu nalabanga ewaffe Sembabule mbundi wa Nuupu ayagaliza NRM Kati, you know, at times because that is extended confusion. Ndi wanupu ayagaliza NRM. Ayinza kubanga we NRM asingako. Njagala babulira tewali kintu kya bei nga royalty mu kibiina. Okay. Omuntu okukkiriza mu nnono z'ekibiina kyo. Yensonga lwaki oweebwa omukisa nti omuntu bw'awuliranga ekibiina kino alabika byekikola takyabitegeera. Teri tteeka likugamba nti political party nkusibiddawo. Bw'oyogedde ku kyobuwulize n'ogenda ku kibuuzo kyange kino kye mbadde nzizaako. Kituufu nti atali muwulize eri Kyagulanyi ng'omuntu be bamukubamiddwa kaadi. That is where you go wrong. Nze kati kambawe, let me give a personal example on myself. Nze njaga kutegeeza abatuuliza. Nze najja mu parliament nga sina godfather. Abantu abamu bajjanga ne bagamba nti Honorable Mpuuga ye yaleeta Namugga. Honorable Mpuuga yali team leader waffe Masaka. And we are working as a team Greater Masaka. Greater Masaka, yes. Era njagala okutegeeza wano wonna Nuupu ng'etandika abantu abasinga baali balowooza nti abaka bamutukkiririza nnyo mu so and so ekitali kituufu. Nze my principle was one. Ndeeteddwa mu parliament nteekwa okutegeera obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament. Mu parliament n'obuweereza teri akeera kuzuukusa kugamba nti Namugga genda okole kino Namugga genda okole kino naye njagala nkubuuze nti lwaki omuntu akuba n'agamba nti Namugga akoze nga siwe mawogola nosanga omuntu nga kampani agamba nti Namugga agezezzaako bo baaseesinga ki bansanga waka wa Honorable Kyagulanyi gye nsiiba mu maka ge oba nsiiba ku kitebe Kavule njagala okubategeeza bino ebifo nga tubifuna ekirungi bw'ogenda okulayira omanyi obuvunaanyizibwa bwo ng'omubaka wa parliament. So nsaba okubategeeza omuntu njagala nkubuulire osobola okubanga president waffe Kyagulanyi takwagala naye nga community ekwagala ajja kukomyawo. They will bring you back. Omanye eki kye mwerabira kati community eyinza okubanga ekwagala naye bw'obanga toli muwulize waliwo ebintu bye tutawula eri ekyagamba nti kole kino gwe n'ogamba anze amagezi gange gagamba kukola kino awo gwenga NUP ekulemye. Kakati waliwo ebintu bye njagala twawule. Njagala oyawule political party ku muntu. A political party is a registered entity. Kitongole ekibagatta. Nsobola okuwa ekyokulabirako tugeze mu parliament. Parliament party vayo ne position kankuwa ekyokulabirako bwe twavaayo ku nsonga mujijukire ya lumu bbiru. Ensonga ya lumu. Kati bw'obeera gwenga member alese private members bill naye ng'ekibiina kyo kikugamba nti eyo si ennono yaffe etteeka eryo terizimba bya bufuzi etteeka eryo DP nevayo n'erikuba nga DP n'ebizibu byayo FDC n'erikuba ababaka ba parliament ne twawa obudde ogenda nga tubuulira abantu obulabo obuli mu tteeka eryo eryaleetebwa mwami lumu because of that collective responsibility etteeka eryo twasobola odikola pusinga nerigwa kati pate yonna kyekwagalako nga tugeze oli mbaka wa parliament tugeze oli chairperson w'eggombolola to hold the political party ideology. Nuupu egamba ki? Nuupu egamba tuweereze abantu. Nuupu egamba obuyinza buli mu bantu. Nuupu egamba tulwane corruption. Tulwane obuli bw'enguzi. Ffenna tetutuukiridde. Naye zino ennono ng'ozivaako mwawula okwawula omuntu n'okwawula ebigendererwa by'ekibiina. Nze nsaba okutegeeza kino nkikugamba nti
negerezaako as a person. For me, my principle was namugagena mu parliament, tegeera omulimu gw'omubaka parliament, kola obuweereza mu parliament. That was me. Nenchetekako bwentu. Kakati nsaba okutegeeza bannange nti omuntu osobola okubanga tomwagala. Honorable Kyagulanyi president wa asobola okubanga tatuukiridde. Naye ebimu naffe kyekiri kyenkugambye nti namugaddayo weekubeko mu mutima. Ogambe nti naye abasajja bano benvunaana nti baye kati bampadde kaadi. Inze bwe mbaba nga bampadde omuzindaalo okwogerera omuntu yenna kino njagala nkibabuulira. Omuntu yenna tasobola kwogerera kibiina kyavaamu. Ekibiina kiba tekikufunamu. Okay. Nga tosobola kujja ku muzindaalo n'ogamba nti ndi wa nupu nga ne waba opposition y'ekibiina tosobola kujoogerera. Tebagambye nti giwolereze, but speak for your party. Eyo gye bayita party ideology. Mu parties ayogala okwogera ebibye nga bw'abyagala agenda n'afuuka independent. Tetukugamba nti n'ebitawagirwa bigoberere nkuwa ekyokulabirako nga nsembayo kuba ine ensonga nkulu nnyo mu parliament eyo buli wabaayo leader of opposition era ojjukira kati nze kankuwa ekyokulabirako ojjukira nti waliwo abaana bagambanga nti nze njagala president Kyagulanyi ba MP tonnyumiza twavaayo ne tubagamba nti okuleka nga tomanyi kyoyagala Kyagulanyi tasobola kukola yekka oteeka omuwa abantu bagenda okukola nabo. Inze sisobola kudda no radio nerima nti oli mga nti njagala oleme kwagala bakansala banupo bebalese njagala oleme kwagala Nina Rose go bampadde nga umane MP ekibiina kyange gwe kirese oyo gwenteekwa okutambula naye mu mbeera yonna kubanga nange nzikiriza nti asaanidde. Kakati gwe toyinza kugamba abantu bayinza kuba nti president Kyagulanyi atusalirawo mbadde mu parliament ku mirembe ebiri omulembe gwa Honorable Mathasi Mpuuga omulembe gwa Honorable Ssenyonyi. Tewali kintu kye baleeta ku floor ya parliament nga tutufunye caucus. Tewali kintu kye baleeta ku floor ya parliament nga tetugenze mu shadow cabinet abali kuba ministers okutuula okuwa mukama wamwe ebirowoozo. Era kyovola bwe twatukange tuga nti katufuluma parliament teyabanga idea ya muntu omu. Only that the mode because naffe muffe twabangamu bannaffe nga tukkiriza nti wemwogera kino muba temunnafuluma na mu lukiiko nga kyatuuse dda mu bakama baffe. So mwalina mwabo lugambo no so byonna mu kulambeza mwonna by the way bibamu mwabategeera mu buweereza bibamu nti waliwo yono bw'abeera wano ekintu katulabanga kangereza ekyokulabira ko twali tugenda okugulawo ekitebe eyiganga president nabagamba bannanga abakaba parliament mu nsonyi okubeetondera nabagambye nti tugenda Mbaale tewali go baabulya nti tugenda kugulawo ekitebe eyiganga. Lwaki? Naye twali tunabana kutuuka nga ba deployinze da Mbaale. Mbaale oyina abuuza ekintu kyetwogeredde wano kituuse kityeri kakati twali kugamba some of the things tukkirize nti abamu takyogera nti lwakuba bwayagala bakolako bwambega nendoza olw'omukwano omungi ogamba oba ategezeeko omukwano gwe nti tugendako wano n'atamanya nti information gyagaba esobola otuleetera obuzibu. Nfunyemu ekirowoozo in summary tewabaako munnauganda gwe balimba nti bye tukola mu national unity platform we are given directives from the president. Ekyo nze nkibabuulira. I'm one of those persons mbadde sebo mbadde namwe ku media for quite some time. Abamu ne balooza n'okulooza namugga lwaki ogenda ku radio ya Balamu. Nimuga nti radio fene ya Balamu tampandiikirangako bye njogera. Bwe nzija wano Balamu bw'aba alowooza nti ajja kumbuulira watu tu message ey'okugaba wano radio ebeekoze eki ebennemi era nzija wano ne mbaga nti mwebalo tuteerawo omukutu we want to thank you tinange owanuupu nzija ne njogerera ku radio ya minister wa NRM Minister wa Mukulu Museveni ate n'atanteeka kwa kwakuliza okubyenjogera era nakugambira wo mutandika okumpa restrictions nti bw'ojjano no tomwogerako because nange nga ng'omukulembeze manyi nti I must respect colleagues manyi ekyokwogera ku mpewo I know nti eno empewo eri regulated naye ate sikuŋŋamba nti oteekwa kwogera bwoti kati ne bannayuganda kye balina okumanya nti naffe we have that sense as leaders toyinza gamba nti Kyagulanyi atulagira bulagizi abamu bajogera Kyagulanyi alagira bulagizi nze ekyo nkibagamba si kituufu era ng'omuntu omukulu bwabanga bakulagira ng'owulira nti bye bakulagira tobyagala baviire. Bw'oyogedde ku kyokuba nti mwabaddemu mulimu ensolima mu NUP nendowooza nti bana be baataawadde ekkaadi bano mwe muli ensolima not ekyo njagala oyawule ogamba nti onalebo kanzije katono nnyo tongera okugaziya ensonga zino kubanga waliwo abamu abataawereddwa kaadi nga abadde mpagiruwagamu NUP tubadde tujja kutubalaba mu nteekateeka za constitution kuwoza misango n'ebirala ebiringa ebyo twebuuza NUP lwaki etuuse ku sseriba mu makaadi kyavuddeko ground oba tebakoze bulungi bye babatuma si bye bakoze n'ebirala ebiringa ebyo. Sinze nyina olukusa n'obuvunaanyizibwa kuba mu bannange torch naye ombuuza ekibuuzo nti ng'omubaka wa parliament banno b'obedde okola nabo
the fact that oyogedde kumanya gaabwe nja kuwa eggwanga brief emu yokka nti nze ne bannange abaweebwa omukisa okusuumuka ku bannaffe mu kibiina kya National Unity Platform tusaba okwebaza Katonda. For example, bw'otunuulira oludda olwabula gavumenti bwe mutwala obukulembeze tuyina ebifo nga bina ebyobuvunaanyizibwa ennyo. Ekifo ekisooka kye kya leader of opposition, the LOP. Ekifo ekiddako kye kya commissioner wa parliament. Ebifo ebiddako chairpersons of committees of parliament. Tuyina committees nnya eza accountability. Committee ya COSASE, Public Accounts Committee Central, Government Assurance and Public Accounts Committee Local Governments. The committees we before munana tuyina mu opposition. Tuyina shadow cabinet. Shadow cabinet ya babaka 13, a cabinet of 30 members of parliament. Abantu boyogeddeko ababiri. Honorable Segona mu kisanje ekyasooka nze mwe nalinga bwenawe buvunanyizibwa obwa minister Honorable Mpuga Mathasi Nsamba mu ya leader of opposition nze nali minister wa science innovation and technology shadow mu myaka ebiri n'ekitundu egyasooka. Honorable Segona yali chairperson wa public accounts committee central government in the first 2.5 years. Honorable Joyce Bagala yali minister wa information and anti-corruption. Mu tamo yokubiri mu rishafo Honorable Mathasi Mpuga Nsamba yali leader of opposition nawebwa ekifo ekyokubiri second position mu hierarchy fenga aboldo lwabula je tulina ya commissioner wa parliament. Honorable Segona Kakali Amagwa nawebwa okuba chairperson wa akakiiko ka COSASE akali mu Honorable Joel Senyonyi. Honorable Joyce Bagala nawebwa akakiiko aka government assurance nga deputy owa Honorable Bwanika Abed. Honorable Namugayogera nawebwa okuba deputy wa akakiiko aka Public Accounts Committee Central Government ng'amyuka Mwanga Kivumbi. Njagadde njigijireyo ggwanga ebifo bino ebina erabe how ekibiina kyoyogerako nti tekisiima tekiinansa era olaba nti kikoze bubi olabe how bannaffe obazze baweebwa obuvunaanyizibwa okusinziira kuwa assessment bwe tukikozeeko. So ekyo kyekibiina kyekimu ekize kikuwa obuvunaanyizibwa obufaananako butyo ekigambye nti naye kaadi tuganye kati awo sisobola kusukkawo kubanza awo wenkoma okutegeera ku nsonga ya kaadi. N'ekyennyinza okujjukizaako ku bifo ng'ebyo nti mujjukire omanyi bwe mbagamba nti tubadde we've been having issues in parliament. Era mujjukira bulungi epatenge ewandiika okusikayo Honorable Mathasi Mpuga nga commissioner wa parliament. Ekifo Honorable Mathasi Mpuga nabaga sijja kuvaayo ne parliament nekola ki? Nemulekako. Nenge ekibiina kigambye tubadde twagala okukola mu substitute olw'ensonga zaffe. Ekyo ne kisigalirawo. Era ndoza mwala Honorable Mathasi Mpuga n'akola pate ye. Kakati Honorable Bagala and Abedi Bwanika pate n'egamba nti no okusinziira ku mbeera eriwo abakulu bano obuvunaanyizibwa bwe twabawa babutuddize. Wayinza okubaawo ensonga waliwo ensonga zetula nti zitambudde bulungi. Honorable Abedi ne Joyce Bagala ekifo ne bakisigaza. Ne babiremeramu. Njagamba nti ne babiremeramu ne babaawo. Era buli omu yabuuzanga nti pate embuulire lwaki enzijako ekifo. Buli omu n'ayogera byayogedde kati nkuwa facts in parliament buli omu ajajinge nga bwakola ki nga bwalabye. Kaakati ebifo ebyo era babibaddemu. Abedi Bwanika nga ali mu kifo kyalina okureportinga mu pate ekya accountability government assurance ke kakiiko akabanja omukulembeze w'eggwanga byasuubiza bannayuganda nga tabikoze. Era babadde bareportinga mu parliament naye nga mu pate yaabwe tebareportingayo. Honorable Joyce Bagala teyagenda ye yasigala naye Honorable Abedi officially wa DF naye Joyce Bagala ekifo yakiremeramu. Joyce Bagala ye deputy wa Honorable Abedi Bwanika era naye ekifo akyakirina mpaka kakati pate kati yabadde reporting kuba mwene UP yasigalayo yagenda eri. Ebyo nabina nsabo bategeeza those are the dynamics ezibaddewo mu parliament ya Uganda. Ebirala omuntu asobola okukola okunoonyereza okwo naye kati nkugambye nti pate gy'ogamba nti tesiima ye yatujjayo ne tusoosowaza nze nafuna kya deputy. Have you ever seen me complain? Olwaleero Segona ye ssentebe wa COSASE. Yes. Takoze kimala. Kakati sijja kola assessment Honorable Segona. Naye bwe oyagala kola assessment ojja genda ogoberere parliament nga bwe badde tambula. Kwanza ngo esinze nkola assessment. Honorable Segona nenze nkujjideyo kugamba nti pate gye mulabanga etasiima ebyo yakola. Nkugambye njagala eggwanga limanye nti tuli ababaka opposition 109. Ababaka 109. Aba National Unity Platform twali 57. Bannaffe ne bagenda nga bavaako ba Honorable Kagabo bano bambwa Vunjeru embwa ya kukyalo Vunjeru. Wentebe. Kati Wentebe bavuddeko after DF ne bavaawo. So ebintu ebimu ekibiina osobola kituna naye nakyo n'okisaasira. Gomanyi ekitegeeza memba okugamba nti sikyakkiririza mu kibiina kyo naye n'ekifo mwolina okuweerereza bannayuganda n'akugamba nti sijja kikuddiza. Kankibeeremu. Kati eyo information njikuwadde gw'ojajinge ekifo
agambye nti sikyakkiriza mu nnonozo Honorable mbadde njagala kyennoonya njagala ombulireko kubanga bano babaka banno mu parliament oyinza okugamba nti area bweti ne bweti nga tuli mu parliament mu butuufu ensonga z'abannayuganda tebazitambuza bulungi supervisor sina mbaka gwenkolako bwa supervisor abannayuganda abalonda ababaka baabwe be balina akatiba akasengejja ababaka baabwe naye nze nkuwaddeko ekifaananyi ekigazi ku lwa pate yange nkuwadde ekifaananyi ekigazi nti awo olaba pate ekusoosowaza mu bifo ebitono ennyo mu babaka 119 obukiiko obunabwo kafo committees nga zaagala ba 8 members kati goloso singane bali abataafuna nabo bavayo ne bakomplain nga lwaki bawadde Namugga lwaki nze sifunye na bano bino bya commissioner lwaki bawadde oli lwaki nze sifunye so ebyo byonna era nga bw'obiraba nti oba wa Namugga waliwo yali ayagala n'atafuna era ne mukadi we bikoze eki we've been given a privilege in parliament to serve kakati gwe tosobola kuvaayo n'ogamba nti nupu tesiima kino kyogedde kusinziira ku byongambye tosobola kuvaayo n'ogamba nti nupu tesiima ng'ekutte kyeyina ekyo that is what Honorable Kyagulanyi has ekyo kyayina kyakuwadde mu buvunaanyizibwa mu doketiyo kati bw'ogamba nti bano baakola nnyo nupu tesiimye nze ndowooza tetubabenkanya yeyo pate nkugambye ebifo bannayuganda mbabulidde bye tulina leader of opposition tulina commissioner wa parliament tulina ba ministers tulina ebifo byaba chairpersons of committees ebyo bannange boyogerako babaddeko n'obuvunaanyizibwa okay twogere ku experience abakulu bano gye balina mu politics ekibiina kikyali kito kizimba emisingi gibeera emigumu olowooza emitayimbwa gino obadde togyetaaga kusinga okuteekamu egy'ebiti ku byonna ani biti ogambye waliwo emitayimbwa kati otandise n'otukola mu kategori nti mbabaka ba parliament tulina emitayimbwa n'ebiti ffenna tuli mitayimbwa mwenamu ndi mitayimbwa we accept nze nagambye kasito meeting a minimum conditions nti Namugga osobola okufukomba ka parliament oli mubaka President Kyagulanyi nze nja kusaba ku Honorable Mpuuga bwe yali awaayo entebe ya leader of opposition ng'agiwa leader of opposition Ssenyonyi gwe baali bawadde yamugamba nti nkuwadde kategori y'ababaka basatu ab'ebika bisatu mulimu ababaka abali wano nga bo bajja kukula bukuzi byali bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga yagamba ati bo bajja bwe yagamba nti waliwo ababaka wano bo bajja kukula bukuzi webali naye nga bajja kukulira wano n'agamba kategori ey'okubiri waliwo ababaka nga we bali wano bakulunga olugezigezi naye nga n'ekyokola tebakola ki tebakimanyi nga bakulunga olugezigezi naye nga byebalina okukola tebakola ki tebabitegeera mwe mwali mukwata ebyo osobola okuddayo mbijjukira bulungi waliwo kategori eyokusatu ababaka abeewaddeyo okuyiga nekye bakola ng'olaba nti wadde stalina nnyo experience naye nga kkiriza n'ayiga n'akakinga apu mangu era ng'olaba nti bagezezzaako okuweereza kati categories ezo essatu sijja kugamba nti ffenna tugwa wano batugwa naye nkugambye eyakuwa classification eyo yali Honorable Mathias Mpuuga tulina ababaka babika bisatu kati njagala obitegeere nti ababaka bonna bali mu parliament era President Kyagulanyi abalina mweke nnyini mwagamba ekibiina kyaleeta abantu ab'ekibogwe si bwe mwagamba kakati saawa eno nze kyendowooza kye twalitunuulidde ekisinga okuba ekikulu nti njagala mumanye nti nupu ng'ekibiina kyetaaga okutwala obukulembeze tekisobola kutwala bukulembeze nga tekirina babaka ba muzinzi ababaka ab'omuzinzi ababaka abakkiririza mu nsonga z'ekibiina ababaka abali wiringi okuweereza abantu ate ababaka abakyalina embavu okuweereza abantu nga n'abantu babakkiririzaamu kati yenna aweebwa kaadi ateeka okugwa mu kategori eyo kakati ng'olesa assessment ya party tulina baaseesa ebweru eyo agamba nti naye Namugga teyalisaanidde kati agamba nti Namugga teyalisaanidde ebyobufuzi batwala majority kubanga mwenna teri mubaka gwogenda kusanga bonna bamwagala ojja kusanga nti ekibiina kyonna kyekitunuulira nti bano ku bo ani abantu gwe basinga okukkiririzaamu ngenda kuwa ekyokulabirako mujjukira ekifo kye Kawempe ekyaliko ye Kawempe North erimu Honorable Nalukola kati ewali Honorable Segirinnya omugenzi ebiseera ebyo mwalimu ababaka bameka ojjukira assessment yaawo kwaliko bakidandala nga buli bagamba abasajja abayivu balina experience era bamwe ne bayinyigira Honorable Kyagulanyi nga tawadde bakidandala naye nga Mr. Ground nga bwogenda e Kawempe Mr. Ground batuka n'omutwala mu kooti nga bagamba ebiwandiiko bye tebikola ki naye bw'otunuulira ekyakolebwa e Kawempe ndowooza nti ensi yonna yakkiriza yali mmativu omuntu gwe mwavaayo naye Nalukoola cause bw'otunuulira minzaani bonna bye yali nabo mu lwokaano ng'abakubya mu buli kimu kyonna
kyali mu bwerufu naye nga okakasa nti abantu bonna bakkiriza nti wakola kituufu naye bw'otunuulira kaakano vetting nga bwebadde mubadde n'obudde obumala okulongoosa ensobi ezaakolebwa mu 2021 okubutawa buli muntu azze naye tusuubire nti abantu be muleese ku mulundi guno beebo ddala be mwasubwa ku mulundi guli mu 2021 nsaba okutegeeza eggwanga nti ekisooka si vetting nga buli wenjogera njagala muntu akikiza nti sinze nkola ki okola disclaimer ntikola disclaimer nti bino byange otubuulira byolaba kibiina nze mbabulira byendaba kati ayagala okubitegeera nnyo era nja kukusaba ojja kukyazaako secretary general oba omwogezi w'ekibiina kubanga ajja kuwa position ya party entuufu into the details of what happened internally naye njagala obategeeza mu bibiina byonna bingi ebigenda maaso internal administration n'ebirala batasobola kuvaayo ku mpewo nga nze Namugga kuvaayo kugamba era nange byesimanyi nti Namugga lwaki baagize wano ne bakola bwe bati eyo discretion ya kibiina naye njagala okwongera okubategeeza nti imwe abali eyo wabweru waliwo kye mwabadde mwagala abamu naye ebyobufuzi bino abangi babadde baagala ki ekyo tekyerabira abangi babadde baagala ki majority naye ekirala kye mulina okumanya nti buvunaanyizibwa bwa kibiina okuvaayo okubuulira era president kati atambula mu campaigns wamulabe we yabadde ekamuli yasitudde emikono gy'ababaka be baayina nti wano umane MP wange naleese ono wano MP naleese ono wano MP naleese ono kati mbasaba abatali bamativu president bw'anajja mu areas zammwe nsaba mufune embavu mubuuze president lwaki ono gwe twali tusuubira tewamutuwadde kubanga at the end of the day nekyenjagala obbasijayo abantu abalowooza nti president avetinga ikanakyo si kituufu newankubadde byonna ebikolebwa he's held accountable kuyo nebigenze maaso era yajja okubuza mu abali omunaamulinda kubanga abamu balese petitions abate balese ne bwana abazze mufune embavu ezimubuuza nti omukulembeze by the mwinza n'obutamulunda kujja musobola okuyitira ke kavule nga mu abalonzi ombaka wabatanadde mu petition osobola okuyitira ke kavule oba okuba essimu zaffe zibeerako seeyange ey'abakulembeze abatutwala wabuze naye mbadde mbuuza lwaki omuntu ono tewamuwadde singa oba tewakitegedde bajja kunnyonnyola naye ate era naawe nenkusaba ebigambo byo bibe bitono naddala ku nsonga wobanga togirinaako information intuufu omanyi tewali kintu kibi kwogera nga tolina information yakyo vola abakugamba nti tewali muntu mulungi nga buli lwoyogera by'otategedde bikufuula omuntu kubanga oli akupenagayi naye teyali badde Namugga kintu ekyo Namugga akikozeko research kikufuula mu buyabuya eri abo b'oyogereddemu kubanga area gy'oyogeddemu togitegedde bulungi kyovola boluusi abantu baga nti mwana ate omuntu asobola okusirika n'otamanya maanyi ge na bunafu kubanga yakola ki yasirika so nja kubasaba nti bannaffe buvunaanyizibwa bwa kibiina okukumaakuma bannayuganda n'obba wa information kyatambudde lwaki kyatambudde bwe kityo na butya bannaffe obatwegattako okulaba nga tutambuza political party naye nsembayo kano in a second njagala okwongera okubasaba ekyamazima political party yonna eyagala omukulembeze atambula n'ekibiina nga muwulize omukulembeze atambula n'ennono z'ekibiina kye tewali political party takyagala nga bwe bagamba spokesperson w'ekibiina ali omu nga bwe basanga Namugga nga president abamativu n'agamba nti Namugga bw'anaagenda ku muzindaalo ekibiina kyagikiikirira bulungi tuli bamativu nti bano ba MP bange bw'atuuka n'ayimirira mu bantu ekibiina kye kimuli ku mutima asobola okukidefendinga kyasooka okulwanirira nze bwe nali mu Masaka municipality yafuuka city nagambanga bannange nti kibi nnyo okudda mu kibiina kino ku mulimu kwoli okomplaininga tokola ate togenda nti bw'oba olaba nga okomplaininga nga ekitongole kino kikutamye okusinga okutuula ate n'okipayinga space eno ey'ekitongole kino ate nga tokiweereza it is better kubanga ekisooka naawe onyigirizibwa nti you are underutilized owulira nga potential tekola ki tevaayo ekyokubiri nti ekitongole kino okifiiriza kubanga kisasula omuntu atakyagala atakikiririzaamu kakati omuntu ayagaliza ensi ye kibi nnyo okubanga olina obukugu ng'olina obumanyirivu ng'olina kapasite n'okkiriza okutuuza mu kifo ekikyamu otalina kubeera naawe okifiirirwamu ng'omuntu yes webale nnyo webalire ddala mu kiseera kino akasembayo ku kya kaadi waliwo abantu abatandise okugamba nti bagenze kwebuuza ku bantu okusalawo kye bazzaako of course ensi erina okukimanya nti babeera banoonya kwesimbawo ku lwabwe principles z'ekibiina zigamba ki ku muntu avudde ku bisaliddwawo ekibiina ne yeesimbawo yekka ssemateeka ekkiriza omuntu yenna okudda nga independent ow'eggwanga ssemateeka w'eggwanga naye nga twogere ku kibiina ababadde bagoberera president abadde nga abagamba lunye
nti bo participating am process bojo participating ekibiina bwe kitaking a decision kanya ne position ekibiina gye kikoze eki kitakinze era abasinga nzijukira omwali mukola bu interviews kuba candidate nga bamaze okuva mu vetting oli agamba nze bannange bwe banaaba tebampadde kadi nja kudde mabega wo yakoze eki ebigambo bitandise okukyuka era oli n'agamba abamu ne bagamba bayinamu ka disclaimer oli ng'agamba nti bwe naba sigifunye kadi naye nga bagiwadde omutuufu nja kudde mabega wo kati simanyi oba abamu bagwa mu kategori y'okuba nti gwe bagiwadde nga ye ku lupimo lwe oba omutuufu yali yeeyogerako ye ng'omuntu naye ate nga ne challenge eriwo nti nga bwe weeraba nti gwe mutuufu waliwo n'abakulaba nti si gwe mutuufu yeyo challenge eriwo naye nti ekyawula mu bukulembeze nti abakulaba nti gwo mutuufu bateekwa okuba nga be basinga obungi okusobola okuwa obuwagizi naye nga nze naali basabye twegatte twekumekume tulabe nga tutambuza Uganda. Webale nnyo webalire ddala nakano kamalirize ddala Zahara Luyirika yasaba umane mu Kampala twagenza okwekanga ng'ate bamusindise Makindye West Makindye West wabaddewo abantu abadde bamaze okulaba nti kadi ebali mu 5 nga n'abadde agirina mu nnyini Alan Sewanyana naye kwali situmanyi kazannyo kikabadde waawo Shamimu Malende ensonga zaayigira abafuutu soja ne bajjayo enjala temumukwata koyo kati mukugezaako okuwumbirira Zahara Luyirika kwe kumuzaayo eri kyenjagala okutegeeza bannayuganda era kino waliwo bwe nawulidde temuleetera Shamimu bizibu abantu abamu badde bagamba Shamimu oyo munene okusinga Nuupu temumuleetera bizibu teri mukulembeze munene kusinga kibiina kye era temukirowoozaako temukirowoozaako kyekiki kyengambye nti internally waliwo ebitunuulirwa era nze naali agadde Katonda njagala kino akituyambe nti Mukama nga tuwadde ekisookudda nze njagala buli otuyingira obuvunaanyizibwa okuva ku kansala ekibiina kifune gye bayita scorecard omubaka wa parliament omukulembeze yonna ayingidde parliament scorecard yagitegeererewo nti ekibiina kitukutunuulira mu performance mu bino wammanga ng'olese gwe byeweetunuuliramu ekibiina interest yakyo ye performance mu bino na bino such that oweebwa feedback nti after the first session of parliament namuga performance yo yabadde ku 56 pull up your socks nti ogenda okutuuka ku level 4 eya 4 years in parliament ng'ekibiina kyatandika dde okuwa signals because ndoza bino bijja tuyambako okuba nti omuntu bagenda okutuuka omuga nti kino nakiri nga nammwe abantu olaba bamawuli agamu gaali gabitandiseeko okuba sikowaza waka wa parliament nga baga nti omubaka waateesezza emirundi 2 kati nadde njagala n'ebyo mutandiko bijjayo nga mukola assessment kati kubanga biri badde obuuza nze lwaki obadde ombuuza mbugundi ya performance otya parliament bwe tujjayo ebyo kitegeeza ate mugenda kuddamu gaba bupya kadi kakati gwe buli wobalaga emirundi omubaka gyayogedde interest yo Hansard ziraga yayogera ki ekyo bwe tukijjayo yayogera ki muba mugenda kuddayo mu vetting nkugambye nti kyoba okola baga nti Namugga ayogedde emirundi bwe giti yayogera ki mabega kaawo waliwo complaint yaliwo by the speaker of parliament nga complaininga kuba ministers obutaba ku front bench bwe yamala na complaininga n'agamba nti abaka ba parliament bagenda mu bukiiko bwa parliament mubadde mu coveringa parliament nosanga akakiiko ka parliament nga kalina okubamu ababaka 8 nga kaliko ababaka 10-15 oluusi n'obutawera waliwo n'obwayabuka ne butatuula ne tutuuka omuwendo teguweze okitegeera ne tutuuka obumaka wa parliament ne baba nga balina kuteerawo the biometric machine eraga nti ozze speaker n'akugamba nti tulina n'ababaka betumanyi ng'ajja n'alagayo face n'atambula n'agenda ebyali bigambo byange so nze nsaabusayi bannayuganda twongere okugoberera ekyamazima tewali kintu kirumanga kulengeza bukulembeze governance is the most important thing kya mugaso nnyo nti tuleme kulabikanga abakola ki abatandiko kinaabula gwoyinza okukiriza nti ogambe nti omubaka wa parliament ajja atunule mukuuma kalage ekifaananyi kye nti ate nize n'atambula gwosobola okukiriza nti kuleve yo kwe tuli ebyo osobola obbirabayo tumaliriza ka Kampala kana so ensonga ya Kampala ekisooka nga bwe nagayisinze nkola vetting naye Zahara Luyirika nze kino kyendowooza nga nze this is my perception Zahara Luyirika yayasaba obubaka bwa Kampala wonna kitegeeza nti bakolako assessment ku constituencies zonna ezikola ki ezikola Kampala ekyo nakyo temukyerabira nti pati eyinza okutula negamba nti ono bw'olaba ground gye twasomye ate mwana wattu wano ayinza obutawangulawo naye ate waliwo amaanyi nnyo kudubi n'abeera ngambye kudubi oba ne batunuyanga bano abakisabye ate bayinza okuba nti tebayinza kijjayo ngono bwakoze eki eyo ndowooza yange that is my perception but nga bwe nagambye nti woba oyagala okufuna explanation esingakaawo ojja gifuna from the political party leadership Masaka gy'ova waliwo ababaka baayabulira ekibiina
Honorable Mpuuga, Juliet Kakande, ne Honorable Abedi Bwanika. Twalabye abantu bemwataddeyo okukwata kadi y'ekibiina. Muli bamativu nti banasigwa okulula abasajja abo abagundiivu bwe batyo ne bakomyawo obuwanguzi bwa NUP mu kibuga Masaka wakati ekisooka nva mu Greater Masaka era ndi mumativu nti bannamasaka kye baagala bakola ki bakimanyi era ndi mumativu nti ekibiina kyange kyakoze omulimu omulungi kyensaba bakandidate abaweereddwa bagende ku ground bakole omulimu gwabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe ne political party egenda kwongera okukola obuvunaanyizibwa bwayo okulaba nga yenyweza mu bitundu ebyo byerina n'okugattako nze nsuubira nti ekyo ejja kikola. Number 2 nga tonna omanyi obugundiivu bwo oteekwa bipimira kubanga kati first of all kubona bwogamba bagundiivu omugundiivu omu Honorable Mathias Mpuuga kale gugamba siye webisanja ebisatu Juliet Kakande wa bisanja bimeka kimu Abedi wa bisanja bimeka ni abaddewo mu byobufuzi kati obugundiivu buli luddawa abaddewo mu byobufuzi nga ina position ki nga ina position nga avuganya kwa president good abadde so obugundiivu temubatidde statement zino obugundiivu amanyi ngaba kyalina mangi kyenkuzayo nti obugundiivu buli bwenge nti gwe obugundiivu kubanga Honorable Mpuuga yewe emyaka emingi kubanga twaligambye nti bwe obugundiivu nkugambye Abedi Bwanika Honorable wa kisanja kimu ne Juliet Kakande wa kisanja kimu nga nange bwendi owa kisanja kimu neno tugamba nti yes Abedi Bwanika aludde nga yesimbawo abo na you cannot underestimate Abedi Bwanika nti mu byobufuzi abaddewo he has been around the way others have been around atira waliwo abazze nga tibabadde around eggwanga ne libalabamu omugaso so saagala muntu alowooze nti waliwo abantu kufa abamu abagula obutebe ne babukubamu emisumaali ne babuteekamu ne superglue ne babutuuza mu maka g'abantu mu kitundu bendo ly'e Masaka nti nze nzijukira ka moment akamu kenjagala nzijukize bannayuganda ojjukira olunaku lwe twagenda e Masaka ebigambo ebyayogerwa tajja kulinnyayo tajja kujja tetujja mukiza kuyingira Masaka oyo nga ndi ku Honorable Kyagulanyi president waffe moment eyo jijjukira what happened abantu ba Masaka bwe bayaniriza president abantu baga nti abo yabaleese yavudde nabe Kampala n'abaleeta e Masaka abantu ba Masaka nyongera basaba kimu nti ngaffe ekibiina tugenda kugezaako kola kyonna ekisoboka mu maanyi gaffe mu bumanyirivu waffe okulaba nga twongera okuteekawo obukulembeze obulungi obusobola okuweereza bannayuganda naye nenkiza ku bakulembeze bannange it's incumbent upon us to hold the umbrella and the flag high kubanga president Kyagulanyi tasobola kubeera buli wamu. Katugende ku nsonga ya campaign nga bwe zitambula Honorable twatunuulidde manifesto gye mulina gye musuubiza bannayuganda okutambulizaako ensonga ebimu tebyawukana nnyo ne manifesto zenze ndaba ne ngamba oba abakulu beeyisizaamu akasimu okuteekateeka bino kulwanyisa obwavu kuleeta enkulaakulana mu bantu okuzza ebyobusuubuzi bibeere bya muzinzi ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'ebirala tutematemeremu katono nnyo mu ddakiika nga 2-3 era waliyo abavudde ne bagamba nti manifesto ya NUP simanyi wamwakopye yaani njagala okutegeeza bannayuganda waliwo ebintu bye tuyita standard gavumenti yonna ng'ezze mu buyinza byevunaanyizibwako bye bimu they are the same only that ekyawukana methodology how do you do it kubanga biba byanjigiriza bwe biba byabulamu biba byabulamu bwe biba byabulimi biba byabulimi prioritization is the issue and strategy nti nze ebyobulamu ngenda bikwata ntya mu gavumenti yange nze eddembe ly'obuntu ngenda dikwata ntya mu gavumenti yange ebbula ly'emirimu ngenda dikwata ntya mu gavumenti yange obuli bw'enguzi ngenda bukwata ntya so that's where we differ otherwise manifesto yonna ebeera manifesto that speaks to the concerns of the people and how you will deliver services bannayuganda onaabatuusaako obuweereza onaabatuusaako otya obuweereza so that is a standard naye njagala okutegeeza bannayuganda nti twalonchinze manifesto eyaffe eya National Unity Platform era ne tuteeka essira ku nsonga 11 items 11 zetusuubira zetugenda okuteekako amaanyi zonna nnyinza obutaziisa but I'm going to summarize manifesto yaffe eri based on human rights, a human rights and a human concerns based manifesto kutunuulira muntu e Ugandan era manifesto yaffe ekkiriza nti ekyebbeeyi ekyobugagga eggwanga Uganda kyerina be bantu baalyo so tugenda kufuba okulaba nga we facilitate we empower okulaba nga bannayuganda tubajjamu omulaka oba omulamwa because igwe bw'obanga toli empowered
kuvaamu kuba resourceful eri gwanga lyo kitegeeza ogenda kuba burden eri eggwanga. Kakati Nuupu kye yakoze era njagala okubiriza mwe nabali ebweru eyo njagala mpicking interest mu documents zino wamanga njagala mugende mukwate gye bayita the National Population Census of 2024. Bwetubanga tukola plan tuplaningira abantu tuplaningira eggwanga lyonna okusinziira ku bungi bwammwe okusinziira ku resources ebyobugagga kibye mulina okusinziira ku economic activities kize mulina tusobole okulaba on how we shall distribute resources. Okay. So nsaba muddeyo mutunuulire report ya census ejja tuyambako mmwe okutandika okuritikinga ng'olabye nti at least Nuupu egezezaako okuba ng'ecoveringa eggwanga lyonna. Number 2 njagala mwenna abali eyo otandika okwebuza wawengwa mu manifesto ya Nuupu era nyina buvunaanyizibwa ki mu manifesto ya Nuupu. Njagala mugende mutunuulire table 5 etunuulira population by age obungi bw'abantu okusinzira ku bantu. Tebe eyo yajjayo abantu okuva ku myaka 0 to 4 years abaana okuva ku 0 to 4 years up to 75 years. Kakati waliwo bracket eno okuva ku myaka 4 up to myaka 14 bakola milioni 2. Ekyo kitageera myaka 4 ku myaka 14 20 million people. Eno census gendo tunye report. Okay. Kakati fe manifesto yaffe bano bateekwa okuba protected. Ani agenda oba protectinga nengenda mu bracket eya from 20 to 24 years ku 35 to 39 kitegeeza ntunuulira omwana w'emyaka 2 n'emyaka mpaka ku myaka 39 bano betusookeddeko these are minors mu mateeka 0 years to 14 bano ffe tubategeerera ffe tulina oba creatingira future kati ffe ababiri kwasa tumwomwenda ffe batiini mwe batiini abakyalimu embavu mukola milioni 13.8 ababuka ng'ejjanzi abo bw'ogatta bano 2 ku 13 olina milioni 3 mwezi milioni 3 kati n'obaawo myaka 4 ku 5 milioni 5 n'ekitundu. Okay. Nodda ku myaka 6 ku 75 bali milioni 2. Kakati n'ennyongero bawa obuvumu mwe baana mmwe eno generation ya mmwe. Era nnumwa nyonga nsanze omwana akwata omutwalo n'agaba akalulu. Gwowa akalulu onagwa mu bracket ya 5% nkaaga okudda waggulu. N'abagwa mweno bracket kumpe ya 14% myaka anamu enakwata numwa mwendo okudda waggulu. Kye bakozesa kimu because bano batuuse mu mbeere baako n'akasente bakoze be bakoze naye baagala kuba na buyinza. Ekyo tetwali kiganye. As long as kye baagala basobola okufuna concerns zaffe fe abali mu age bracket eno ekyayayaana okulaba nga mufuna ebyo bayita ebyokwebeezaawo. So ensonga lwaki ntandikiddeawo njagala manifesto nga njiyisaamu mu ddakiika nga 2 omanye wawoogwa n'omulimu gw'olina okukola. Mwab'emyaka gino mulina okuprotectinga bannammwe abali mu gino emyaka gy'owansi. So nyongera obbagamba nti guno omulimu gwammwe gwaffe ffenna tetuyina ssente temulina naye muina ekyebbeeyi kye bayita akalulu nsaba tukikozese okulaba nti tweddiza obuyinza budde mu mikono gy'abantu. Now ekyo nga mukigendako njagala balifalinga katono ku the Maslow's hierarchy of needs. Omuntu eyo buli muntu ayagendako kusomera amanyi ka pyramid yako akalaga ki omuntu yeetaaga mu bulamu bwe ng'atambula. Gino emyaka emito ekintu kye mwetaaga psychological ebisookerwako biriwa twagala engudo twagala mazzi twagala masinyaze abaana balina okusoma abaana balina okwebaka balina okugenda mu malwaliro. Kati ate tulina age eyen bano ba 75 and above abatuuka mu kye tubayita self actualization bo banoonya bitiibwa banoonya butya bakumi obugagga bwabwe batandise emyaka gy'entondo bano bwe mutabakwatako ne mubagatta mu bana abe bano nkaaga tunka 75 n'ekinaana okudda waggulu. Kati ekyobulabe kye tuyina age bracket yene ekola only 5% ate yeyeewadde ebifo ebisalirawo eggwanga. Meaning ntuteekwa okulwana ennyo okulaba nga we occupy some of these spaces. So mweteeketeeke bulungi kisoboka kubanga na bano babitandikira ku myaka mito. Ekyo nkitandikiddeko kuba abaana bayitiriza obutekkiririzaamu. Mulwana okugyawo abatuusa myaka gy'entondo. Tetulwana kubajjawo. Twagala kubakozesa bulungi babeere positioned we balina okubeera. Toyinza kusanga Matiya Kasaija myaka 8 nga minister wa finance. Ekyo kyo Mwami Museveni yagamba nti ku myaka 75 oba otandise okusiimuuka. Ebimu oba obyerabira. Ebimu oba tokyabitegeera. Kakati mmwe baani abatuule waka ne mukkiriza nti ow'ekinana asobola okuba vision bearer ow'eggwanga Uganda. That is purely unacceptable. That is why mbakomyawo mukomewo mwerwaneko okulaba nga mweddiza obukulembeze bano batandika bakulemberera ku myaka 4 yomu yavaayo n'akugamba nti Kyagulanyi 1 mu 3 mu 2 tasaanidde okakasa oba mwenkanya.
so bano buli oba kipayinga spaces zo tebalimanya nsonga zammwe kuba ono tasulangako nga talidde bwagenda ku mafuta ateekawo butesi motoka ne bateekamu fulutanka ne beyi nga tagitegedde bana accounts za wamba kugamba ne ku mirembe sente zinafuna mulembe gwa mini siziryangako kati gongo oli eri oyogera ku bwakadamu ono tannabutegeera. That is why manifesto yaffe eri very simple. Manifesto yaffe egenda kusooka etunuulya eddembe ly'obuntu. Issues of human rights, constitutionalism betugenda okusinga okuteekako essira ssebo okulaba nti bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe kubanga ffe capital asinga okubeewa ebbeeyi bino eby'abaana abali mu makomera abaana abakwatibwa obwemage omuntu okumusanga n'oyoolanga ente mu gavumenti eyaffe tugenda kuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Number 2, resources z'eggwanga n'engabana yaazo okulaba nti bannayuganda bonna gye bawangalira tujjawo kye bayita obuli bw'enguzi n'okukozesa obubi sente z'omuwi omusolo n'okubajjako gavumenti efuusa omugugu eri bannansi. Tosobola kwetikka ky'otasobola, tosobola kwata mwana wa myaka 2 n'omutikka ekidomola kya liita 2. Aba offices bw'otunuulira mu line ya governance abakulembeze tuli bangi, offices za gavumenti nyingi kyovula nti gavumenti ebadde egezaagezaako kola kye bayita mainstreaming and mergers bilwala bagatta UNRA bagatta biki nga bagezaako okulaba nti bakendeze government but bahaji bloatinga nnyo. So mu kiseera kyaffe twagala tukole kye bayita lean government. Government esobola okubeezaawo abantu ate nga tebamenya ensonga y'aba ministers mu government yaffe ba RDCs akuna ebyo nebina tewali ba RDCs naye flagship program yaffe egenda kuba okufuba okulaba nti abaana bonna abali mu masomero nebo jawuba RDC togenda kwongera obumenyi bw'amateeka ani akugamba kakati oli nfunako njagala ofuna obudde nkunyonyola obuvunanyizibwa bwa RDC ne kakati RDC ebimu byakola. There is a lot of duplication mu public service. Ero ne mukulu Museveni akyeyogerera bamufera yebo yayagala bino ebimu byolaba bibeerawo buli abantu abagwanga mbulunga nga bamuyiyiza waalina bateeka ngagira nti kati ono bambi osobola muteeka wano ono bambi ensonga yaki kati watuuse kuba RDCs basatu mu bukifo deputy simanyi assistant simanyi biki abantu basatu n'omubuuza bakolawo ekyo basanga basetula mpanyi mu bitundu obasanga be bali mu misango gy'okwabya ennyimbe mu families z'abantu bebamu benyigidde mu kibataka kusengula malaalo kugenda kusimba mayuni mu bisenyi. Siba underestimating neze njagala okutegezeko nga there is a lot of duplication bine byabaka ba parliament bwijo tukyogera lunye bwe twali twakajja mu parliament twalina kye tuyita legislative agenda legislative agenda yaffe yali let's have a lean government enaasoboka okubeezaawo bannansi nga tebanyigiriza omusolo gwammwe guleme genda kubeezaawo bantu bakolera government naye gubagase n'okwojja ssente mu bintu by'okwejalabya toyina nsonga lwaki olina omukulembeze awerekerwa emmotoka 40. That is pure unacceptable. So tugenda kubeera ne government nga abakozi ba government basasulwa bulungi but kyenjagala mukwate nga tukuumye ekitiibwa kya government kubanga government ekitiibwa kyayo gwe kwosinzire eggwanga Uganda nga liri respected yerijja okuyambako gwe okulaba nti ofuna opportunities somewhere else ng'ebbula ly'emirimu sirijjeemu mu bavubuka. Webale nnyo webalire ddala. Honorable poliisi yabalabudde mulekerawo okukola effujjo nga muli mu nguudo kubanga kiteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Twalabako n'akabinja akagwa side zeno mbwali mugenda ejjinja kutongoza manifesto kabenje kagwa basi nekoona bantu basatu bafiirawo. Poliisi yalabudde negamba Kyagulanyi ne banne batambula nabo bagoberera amateeka ate ogamba mujja kuzimba Uganda egoberera amateeka ate bomba mu process gye muyitamu okutuuka mu Uganda eri empya gye mutusuubiza temugoberera amateeka kati kyakulabirako ki kye mutuwa ekyo mu maaso ng'ate wano temugoberera amateeka. Ekisooka nga tugoberera amateeka nsaba okusembyayo ku kino okukitegeeza bannayuganda nti flagship project yaffe yakufuba kula nti abaana mu masomero bonna mu government schools bafuna ekyokulya ku ssomero. Ekisemba ensonga y'abantu okubanga bawerekera omukulembeze njagala poliisi yekkaanye abantu abasimbula ekavule ne president nze ndi mubaka naye nze njagala kuga nti ffe tusookayo batusangayo busanzi njagala nkubuli okwagala tosobola kukuzibirayo you can't. Abantu obasanga ku makubo omanya ebyobufuzi bizibu abantu basanga ku makubo kati omanya ekibaawo buli omutuuka ngono yeegattako obwe bayita obwagazi kati ate gw'ogambye nti batwettanira nnyo waliwo adde bagamba mbu tubasomba mbutukeera ku makya ne tusomba abantu ne tubateeka ku kkubo balinde president ekyokubettanira sikyogedde anti ogambye nti tubeera n'abantu bangi kati gwe wabalabira ku emmotoka zino zeŋŋamba oluseregende bano bagyebereseeko waggulu waliwo abagiri munda waliwo atudde mu madirisa onzigi bazigudde ate nga bazivugisa kimama. Ekisooka nvumirira okuvugisa ekimama ekyo sikiwagira era embeera yonna eyinza okuleetawo obubenje n'abaana bafe okufiira mu campaigning trails tetukyagala
njagala okubategeeza buli president wabanga asimbula briefing team ye tuvuge bulungi tukuume empisa newankubadde era teweerabira nti bannaffe ab'NRM bambaza abantu essaati zaffe eza red n'ebyambalo byaffe ne babateeka mu bantu baffe mbadde sikimanyi ekyo kati nze nkikugamba bakola batya njagala okubategeeza bambaza abantu ebyambalo ebya red NRM yekikola era njagala obbasaba kati program kye baagala okuleetawo buli tunaagendanga wamu mu bibuga abaana abo baluutinge bagambe nti abanupu mbalabye bakola omuntu yenna buli wolabanga omuntu azze mu kuluutinga edduuka lyo gwe mukube ng'omubbi tukyatiza mu bazijjawo nkugambye these are on market everywhere kati campaigning season ebulamu yakubisiza ekifaananyi ky'omukulembeze kiri everywhere naye nze mbagamba ffe abanupu buli gwe mulaba akoze effujjo yo si waffe tumudisowningira oyo gwe mulaba akoze effujjo era mumusanga nga bba mu handling nga obahandling ababbi abo si baffe naye njagala okutegeeza Uganda ne bannayuganda ffenna nti ffe twalyagadde okutambula amangu tutuuke ku venue tukyagala era tukiyayaanira naye ne poliisi erekerawo embeera y'okutulemesa okutuuka ku venue kati abantu nabo baga nti ate oba tebaagala tutuukeyo gye tulaga nga bwalabe kye baakoze ebuyende kati abantu baga nti omukulembeze waffe katumwesalireko tumukuume mpaka bwe tunaamutuusa gye twagala omutuusa era bamugaana ng'ayimirirawo ng'ayogerera mu bantu abo naye njagala okutegeeza abantu bamwegattako bwegasi ezo emmotoka zemulaba pikipiki abaana beegattako bwegasi so kyenjo basaba polisi kyenjo gisaba nga bwe yawerekera omukulembeze w'eggwanga ng'agenda okwewandiisa era nga bwe yamuwerekedde eruweero kati ab'NRM omukisa gwe balina nti engeri gye batalina nnyo babagoberera ne traffic eba teyina nnyo mulimu newankubadde deployment ebeerawo ng'omukulembeze w'eggwanga atambula kati ate ffe challenge tulina bo gye balabanga challenge sebo kadde mwako katono nnyo ense kategeere engeri NRM gyekola ki nedda bo baba batambula obalaba nti teri era munne ku makubo tojja kusanga abantu nga bayayano balabako era omukulembeze atambula wi mukalamuko mpaka gyagenda okukola ki mpaka gyagenda okukolera olukiiko olukuŋŋaana ng'emateeka bwe gagamba tambula paka ku lukuŋŋaana we luli nga tokoze procession mu kkubo tukola procession mukola ki ffe waffe bannayuganda bayimirira ku makubo okulaba ku mukulembeze waabwe kati bambi oli n'agamba nti naye lwaki munnange ssebo simuwerekerako ne mmutuusaako wali ekyo kye tusanga nti osanga abantu nga bayimiridde ku kkubo bajja ne baga nti bye tukoze tubikoledde emyaka ena luno lwokka lwe lunansala kamperekereko omukulembeze wange mwongereyo so si ffe tubayita era n'abantu nyongero bencourage nga muyimirire ku makubo mulabe ku mukulembeze wammwe si kibi naye n'ennyongero okubawoninga nti bino bye mwatandise okulemesa omukulembeze okugenda gy'alina okubeera eyo insecurity kubanga ebyabwe bakkiriza n'okutimba ebiyitirirwa naye singa ebiyitirirwa byabadde luweero byabadde bya nuupu ngulayira baali bijjeeyo tebaali bikkiriza this one distract traffic bijja kuleeta accident ate nga okimanyi nti ekyayero kireeta nnyo accident kubanga kyaka nnyo kidistracting omuntu wakiraba mweri kubanga omusana so naye ebyo tebabiraba nti ebintu bino bisobola okuleeta accident ebyo tebabiraba Honorable yera akola atya nkubuulira bw'obiraba nga bw'olaba ogundi ekyo kyayero buli okikubwamu omusana ekisooka kireetawo embeera y'okuba nti omuntu olaba gy'olaga n'okuba nti buli wokikwamu omusana gukola reflection nekikutta amaaso nti era byennyininyini bye bigenda okutta abantu ku makubo so ebyo biyitirirwa bya kyenvu nsaba nabyo bibaggirewo bw'okuba nga tuwa campaign ne bayita nga tibiri mu biyitirirwa ffenna ebeere standard across naye ate tebatuteekako standard oyo obunafu bwabwe nti kuba toyina bantu ogezeeko okuteekawo standard naffe etujjako abaffe standard bwebeerawo ebeere standard ku ebyo birina okubaawo naye ku nsonga y'abantu sebo okwettanira ekibiina kyabwe okubagaana okugenda kulaba mukulembeze oba kitukoze ejjinja nabaddeyo ne balemesa abantu okwambuka ku venue ku kisaawe we twabadde poliisi ng'ebakomako eno wansi abantu bayise mu nsiko ne bayita mu nnimiro ne bajja ne batuuka president we yabadde kati abaana bwe bajjawo ebiggwa nga munyiiga kubanga tebaagala venue erabike ng'eriko abantu mbu baagala tutulabisa ekibiina ekizibu okulabisa mu bantu ye nuupu tosobola you cannot stop the people nga kyebaagala bakitegera abantu sebo bayayanira enkyukakyuka ne poliisi eri mu kukuuma abantu n'ebyabwe era tujagala ebakuume naye bakuumire mu mateeka tesobola balemesa njagala okubuulira kubanga muliwo mateeka kibiina kya byabufuzi kimanyiddwa walabyeko lyagamba nti omwana akyomozza poliisi nti oba gikubye ejjinja embeera yonna yonna oluusi gy'olaba etabuse etandikira ku poliisi so nze nsaba poliisi ekuuma amateeka